Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jacket. No sigugo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nayo kugulira kijja kukisiko kate mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Shafik Phone Center ekintu ekitadde ku level y'abakabejja andi bakolera service center etabangawo erigwe customer waffe corporate oba high class tukutegeeza nti twalese ebyuma ebimalayo mu kukanika amasimu gonna agakabi tutunda phone spares ne phone accessories ow'amasimu ebika byonna ate nga byonna biriko original tukanika amasimu ebika byonna okugeza nga iPhone, Oppo, Samsung, Redmi, Alcatel, HTC, LG, Motorola, Vivo, Infinix, Intel, Tecno kugatta n'endala nyingi okugattako ne spare tablets ne iPads bakola services zino wamanga unlocking, flashing, upgrading ate nga batunda n'amasimu ebika byonna original. Shafik Phone Service Center services zaabe njawufu nnyo ddala ku center bakwakka juice n'amazzi wilo ne free wifi unlimited basangibwa ku Hanifa Towers level ey'okubiri room number F37 oba bakubire ku ssimu 0772 oba 075445 beba Shafik Phone Service Center. Why? Honey. Wabadde nkubira why simu yagudde wansi naye wano ku Shafik Phone Service Center why babanagiridde wano ku Hanifa Towers level 2 wenzize room number F37 abana bakola amasimu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga nti bw'omwogerako ng'ajja ekiro ng'akube mundu ta lwaki wanjogeddeko kale ne bw'oba oyogedde ne mazinga batusa akulumba n'akubatula pa ate akuba ssasi ku mutwe so n'olwekyo bye walaba bye wawulira byakutuma anti kati agenda kujja olina kye wayogedde nedda bw'otolina kye wayogedde batusa tobaako tuyogera kubanga woyogerera agenda kujja ogenda mutoyi ogenda musangayo bw'ogenda mu bathroom batusa nkugamba anti kakati ajja misana ajja kiro saawa yonna buli kaseera bakubeerako tubeeranga mu zimu kati ne woovaawo wano n'ogenda era ajja ne bw'ofuluma ojja musanga bw'oba olina kye wayogedde kati okola bakugamba kati batusa kakana otidde nnyo kiki ate oba oyogedde ku katono ng'oyogeddeko katono nnyo wekati oba oyogedde katono oba oyogedde kanene bayibuli egamba nti ekibi kyonna kyenkanankana omuzungu kasita omwogerako niwekaba katono wekati bw'ofuluma omusanga ne mundu batusa olimba naawe otidde nnyo mbadde sinaba nakuwa lugoye nze munakuyitidde kuwa lugoye lwange otidde batusa olimba naawe kati agenda kujja saaku zino kati wenaaba mpita wali ku kikomera kyate ndimusanga ndagewa batuusa bannange wonna wonna nti awo kirabika wembeera ebwe baba kagenda kujja
Kandebe bwana nsange mwe. Ntacho kujayo nyoba. Manango lugambo lubi. Ate mba nakamala okusirika. Ati yankoze obuyanzigiye ku page yange nabadde siina gijjako. Ati ngenze kuddamu kwereetera bizibu bya mizimu. Naye bw'aba batuusa abakola ki ebweru essaawa ze kiki waliwo buzibu naye nno mwattu yeye batuusa bukyanga nkola kutuuka wano siraba nko ku muzimu ate gubangako omuzimu naye omuzimu omuzungu ebino ebintu bimenya sobola beera nayo ku mumwa okola ki? Okola ki wano? Buzibu ki? Ng'ebyo ebibyo okuba bino bizito anti nyambako ewaka waliwo omuzimu. Omuzimu? Ate omuzimu muzungu. Guvuddewa? Anti kakati wandeetedde ebizibu kyokuva nagambe nabadde sigenda kugamba nti kati ebizibu bino binzijidde bino bintu bimenya mubikola mutyo nga bibeera bijjeeko njeko bijeewa bino bye weetimbye timbye ku mimwa kozi woti tujjeko lumu ojja kwegira emimwa gijjako mpola mpola obijeewa nange mbiwonye kati anti oli anti mpise nangamba mbuno mbere kusaidie kakati nze nengana kati nasiga anti nagenda kunsiga nangamba nti nagenda nakumpa engoye nangana n'okunyumanyumye kati anti wamaze nangamba mbuno omuzungu yategedde mbuno omuzungu wamwogeraho kati angana mbuno sikugamba eby'omuzungu kati nangamba mbuno omuzungu yategedde mbuno twamwogeddeho kati omuzimu gugenda kujja wajjanga muzimu nno nga kuba esasi pa ngamba ngenda kufa anti ondeetedde ebizibu omuzimu ye anti oli omuzungu abeere muno kati nengamba kannekweke bwewabadde ongamba ebigambo byewaŋŋamba mbuye omuzungu n'ategeera nemugamba anti kati nemba nayogeddeko katini kati yabadde aŋŋamba nti wenna amugamba nga bwona ogamba ani ng'ogamba nze wenjogera omuzungu tebamwogerako we bamwogerako najja n'omuzimu nakuba esasi pa nga kuba esasi omuzungu ayina emundu agenda okukuba esasi buno babeera n'emundu ate omuzungu afuuka omuzimu tenyemba bambi batusasooka olindeko toweekweka tewali kigenda kukutiisa ati omuzimu bagambye mufu anti sirabako omuzimu bukyaŋŋamba ate kirabika okwa omuzungu gubeera mukaabu omuzimu guba muntu nga yafa batuusa omuzungu mulamu owulidde omuzungu muki mulamu anti afuuka afuuka muzimu nga tafudde obadde ki kati anti abadde anninda akulimba yangu yatugende ogambye yakutaddeko ne bino ayagala mbeere nga nyambala n'engoye endala omusala gwange bagumpa nga ngumu nga gunterekera nga lwaki yakuterekera tosobola kutereka anti agenda kungulira engoye zino ng'ezammwe yangamba nebino mbijjeko nga mbere nga ndaga efiga nga ndiraga efiga naye oyinza okudda ku mwana wa munno omuto bwoti notandika omumwonoona omwambaza ebintu ebitategeerekeka era nangamba nnyo kati tewali muzimu nagumu yadde gwe neesiga tewali muzimu batuusa nkugambye tugende abata animba nga yagala mbeere ku saidi ye gwe kyolina okumukakasa kiri kimu twamugambye nti nategedde ekigenda mu maaso ja tugendeeka notukala okwekwega eri mu bimuli ngera ninga agamba nti okati waliyo omuzimu gugenda kunsa naye nga oluuka genze kukolayo
sinnamutumako. Ayagala kuwona. Ajangu batuusa. Anti Batuusa. Omuki. Nkugambye nti. ngamba oli anti. Anti olugoye lwange. Anti. Jangu batuusa. Kale genda mufumbira. Anti tugenda kusanga. Batuusa teri muzimu. Nkugambye teri muzimu. Genda. Teri yadde ekintu n'ekimu. Teri. Wetambula ogende. Okole ebyokola. Genda okole emirimu gyo. Teri wamma. Oli ku mwana w'abandi omuto. Muliko omukazi omukulu gwe wenna. Tutandise n'omuleetera engoye bwe engoye nnyini. Simanyi atandika okugyako biki. Omuntu bw'aba yakulira mu ddiini omuleka n'eddiini. Kale omwana w'abandi atandika ate omuyigiriza ebintu ebikyamu. Genda kuwoleza eno leero. Kubanga eri abazimbi bazimba tebamala. Oba wakoza ne basisuulako omusenyu ne basisuulako seminti. Ero njoza atudde ngoye nnyingi. Mbadde omukazi neeyoleza omugoye musatu kati. Baganda bange ekyana kiri mu bubiri Waka wanamu bafuuse bantu bangi. sijja kuleka nganga kujola nga sijirye ku magi nganga gwe ngenda kulya akamagi sijja kuleka okugejera ku mmere yange bwoti kirabye ddala omubiri ate kirina omugongo gwonna wakigazibwa ng'entobo y'essiniya. Nange ntuule bankole. Mama, sawa zokka. Ako kana yindi wala sijja kasi. Basitula. Nyenda zisabula. Katika ngaziwedezi. Sate wokuzani. Neyoba bw'oba tomwetegereza bulungi baba tanajjako kano ka epuloni tolaba bbeere naye ebbeere byonna maama laba liringa lyonna ennankani birigi batuusa tonzitanga.